Kakano makasira kano mukutandika njaga mulize bulungi nnyo. Kasema kano bakatandise naye nga tewaliwo okusinziira ku kampuni tuzimanyitse okubeera mu sound ez'enjawulo naye tebalina sound ze bataddemu. Bakulaga kigwe mulamwa gwa sinema bakayise the silent night. Tibaagala kutaataaganya ssaawa eno nga bakwanjulira. Goyinza okutaataaganya ebyuma byongolooza ati oba osanga munnayi nedda munnange. Bagezaako okulaga omulamwa gwa sinema silent night gye twolekedde. Kakati nga bagamba Better Tomorrow Film Productions nabo begasoma okutuusaako sinema gye twolekedde. Kakati mu kutandika nga batugamba Kabaka John Woo bannange. Oyo kagujje abadde aludde tuyiwamu ekyakabi. Olwaliro se baatuleetedde kano. Nga batugamba bakayise the silent night ke twolekedde tugenda kinyonyoka. Lwaki bakayise the silent night mu kutandika. Nga bagamba Joel Kinnaman yakulembedde abazanyi. Scott Mescudi ne agendako mu sinema gye twolekedde nga bagamba Hill Torres tagenda kabulamu. Kayina waliwo Sseruganda gwe tutandise naye. Yali akwate kuba okujja nga adduka misinde wabula okusinziira ku mukono gwe oba mu ngalo ze kiraga nti ajjuddemu omusaayi. Kyonna ekyali kituusewo kyali tekinabategerekekwa nenga kyebika si birungi njagala wekkaanye. Yakwate kuba najjanga nga bagamba Grant Armstrong yali producer wa sinema gye twolekedde. Ne bagamba Zack Steinberg n'alyoka akagatagata kasema ke tuliko olwaliro. Nga bagamba Sean Mia ye director of photography kuno kona gambye tuli kwanjula. Ne bagamba Roman ngogasseko ne Joy Gata be bateeka ssente nga bagamba David Haring ngogasseko ne Vijay Productions nga bagamba Tony Mark ne Joel Kinnaman bona bali ku mukolo gwa sinema. Ne bagamba Mike bosi ngogasseko ne Will Flynn nga bagamba Zack Steinberg yali company producer wa sinema gye twolekedde. Kakene byasi bivuga obugombe bwa polisi tubuwulira ne Sseruganda agenda maaso n'okudduka. Wabula gy'akoma okudduka ne feesi gye okoma okufa akulaga nti munyiivu kyonna ekyali kimunyiizizza ne kyali kimutuusizza okuba nga atula bw'ati tekinaba tegerekekwa. Nga batugamba John Woo ye director kano yakeekwatiddemu n'akwate kuba n'ayitawo ky'abasooka alingizaako erudda agenda okuzza amaaso ng'alingira baaluuni n'ayitawo nakkirya paka wansi wano bakkirya wansi n'alyoka ayokya omanyi nga bono gamba nti kati bwensalira wano n'entemera wali n'enzikukira wali nsobola okusiikana kye neetaaga maaso wano. Road kyaliko essaawa zino kwegamba ye ayise shortcut bw'atuuka ebbali n'abaza kati waliwo emmotoka ezaali zeetwala tinka. Oli yafukumirira munna ebyasi kuba yali afuka oli n'amaana n'ayitamu n'atema. Ono yagamba nedda ssebo kiki ensobola okukozesa wano ekyokunyamba nkoseza ki. Yali akitegedde nti bagenda kuyitira wano babadde tebalina walawe basobola kuyitira. Muruka n'alyoka agituuzaako ekinanka mu maaso awo. Oli yavaayo ne bamutwala tinka nga namunye simufungize. Kalodi agenda okuzza amaaso mu maaso gye yali alaga waliyo kafooko lifuta yalinnya kuli ne kayitamu ne kasooka kafumita omutwe. Musaatu n'atalantuka n'ayitawo n'agwa emabega w'emmotoka ne mulyoka mufulumamu ssenkaggali bekyasa ekyasooka n'alyoka agwa ettale. Lodi n'asembera ng'akutte embwasi yatuuka waali. Ssebo g'osazeewo ogezeeko lemezaamwe bonna tubakwasaganyizawo balaga osazeewo olemezeemwe weeyita ki gwe ssebo abadde asazeewo okulemezaamu. Kabaka n'asitula embwasi bekyasimudde okooli ate olwoza yaddamu okwesikasika. Bekyasimudde okooli yalaba nga teyeetaaga namuzzaako kirala kuba asegedde nti awo wamusonye ne bw'aba ayagala nnyo ayinza obutasimattuka. Ekyomukisa ekyaliwo abaali awo baasobola okubira poliisi mu Nambiro akyalimu olundasindasi. Waliwo omukyala yakwata ekkubo n'ajja ku ddwaliro. Bali yatuuka ne babaako bye bamugamba mukazi wattu bambi ne bimusobera. Yasalawo asooka akakkane n'asooka asiriikirira yakkakkana. Oli bamuyisizaawo bamuleese mu OR kitwandiise operating room gye batandise omukwasaganyizaako mujjanjabira mpola mpola. Baasobola okumuggyamu ekyasi bali mu kumulongoosa
Aina alabika ayina akakwate ku mukyalo ne yali azze mu ddwaliro. Ye mukazi wati yasigala wano mu kakuuku kuba abasawo bamugamba agira abeera awo. B'ensonga z'okujjanjaba omulwadde azirekere bo. Yali avuddemu omusaayi ogutenkanika era bwe batyo balina okumussaako ecupa y'omusaayi. Naye ng'ekyasi we kyali kikubye muganda wange. Baali basigalidde kutetenkanyawo butetenkanya. Baali basigalidde kuyiiyizaawo mbeera. Mukazi wattu ali wano bambi. Ali ku ssaala ali kubikira Mariya. Asaba kimu asobola okudda aterere munnange. Alime genda na mwaka gwa 2023. Kati nga bw'omanyi abasawo munnaye Bulaaya babeera ba professional balungi nnyo era bwe baba basazeewo ku obudde basobola okulwana paka kuba kibasooka okukkiririzaamu ekisinga ddala okubeera ekikulu kwe kutaasa obulamu bw'omuntu. Ebirala byonna bijja secondary naye ng'ekyokutaasa obulamu bw'omuntu kagamba naye kiba kirina engeri gye kimwongerako. Tasobola ssuulayo gwa naggamba akola buli kimu kyonna ekyetaagisa. Loodi baali bamutetenkanyiza era nga bwe twogerera yes yali asobodde okuba nga atereera newankubadde akyali unconscious era nga bwe twogerera ali ku oxygen. Waliwo eyajja n'asooka amuwuliriza alaba obassa genda owulya nga Loodi alabika akyassa. Kati balinda kimu balabe nti asobodde okudda engulu. Kati omwami ono eyali mu ddwaliro yalina kaadi nga kuliko Detective Dennis. Labika ofiisa kaadi yagirekaawo. Lengera nabagambye ka sinema kakoleddwa ayitibwa John Woo. John Woo yakolera businema nga The Killer owa Chewin Fat. Basically businema bwonna obusinga obusufu obunyuma obwa Chewin Fat yabulimu yakolera akasima akayitibwa Face Off nakolera akasima akayitibwa The Wind Talkers. Kikasima ndowooza ketwali tunaba kulaba mu video expressions. Ono yasembera najja waali tandise okuba nga addirira engulu mpola mpola. Yamu akaseka awuuteko anti wuuta munnange. Era bw'atyo najja n'amulongoosaako mpola mpola. Baabano atandise okugattirira. Jja n'asituka bw'atyo n'aba nga akunnumba. Bamusaba batandika okutambula mpola mpola asobole ogaininga amaanyi. Wakye twanise strength. Jangu ofune ku kyokulya baby. Jangu wano sembera. Amusaba asembere mpola mpola sembera. N'akwateko abaatuuka ebbali n'ayitawo n'ayiikayiika. Kene kikwase ennaku waliwo kyabadde tannaba kutegeera. Era bwe yatandika afuna olungubanguba yajja ebbali. Kati ekimulese wano kwe kwagala okumanya. Obwedda tannaba kwogerako bulungi bwe yayogedde agezwa nga eddoboozi terivaayo. Okujja ebbali abasajja bambi mu kwagala okutaasa obulamu bwe kirabika baamugyamu zivokokodzi. Atolooza asobola okwogera takyasobola kwogera eddoboozi terivaayo. Lwakimanya waliwo kagajeti akaali kamuweerezeddwa. Mukyala najja waali anti munaye baby. Kalinga katooca. Osobola kwogera ng'okataddeko awo ku nsingo osobola okwogerera. Wulira obusungu n'agamba nti ebyo sigenda bikosa ze sigenda kozesa electronic devices kwogera. Yabusukuma eri mu busungu bw'ekitalo. Manyi ekitegeeza ng'obadde oyogera bulungi. N'otukeesya nga tokyasobola kuvaamu ddoboozi nga ne wobuufu otya. Ekyasi we kyali kimukubiddwa tewaali walungi. So n'abasawo bambi abaali bagezaako okulwana nga bwe basobola ekintu kimu kye baali basobola okukola. Kugirawo ddala vokokodi ziba mulongooseze ddala. Okusobola okutaasa obulamu era baasobola okutaasa obulamu newankubadde ebyavaamu byebyo omusajja batasobola kwogera. Bamala omussa mu ggaali yalina omuvuga asobola okumuzeeka. Nga batugamba tuli mu January 23. Agamba nti myezi emitono Federal Reserve
baprojectinze nti ebintu bya inflation okusobola okugezaako kulowanya inflation bagenda gezaako okwongera ku ntambula y'ensimbi okubanga tejjula nnyo baabano yakwase kubona ajja n'omukyala ne basooka ba parking erudda kane ekyewunyisa Seboroli amaze mu ddwaliro ebbanga labika akutte mu bbanga lya myezi ng'ebiri mu ddwaliro gy'abadde baabano kati aba agenda ayitaayita atandika okusoma mpola mpola waliwo ebintu bye yali atandise okulengera ebyatandika omwewuunyisa ebimu ku ebyo byali bimwewuunyisa bye biwandiiko ebyali biwandiikiddwa ebikwatagana ku gangs ebikwatagana ku bubinja jamu kanekeresi n'akajjamu busungu bali ka radio bajja bawuliriza bwetuuka wano eno omukyala yeebuuza ne kiki abamugamba kuba Rodi abeera musirise takyasobola kuvaamu kigambo kakendo mukazi wattu ekyandibadde ng'ekyankwe kumulaga nti munnange newankubadde embeera weeri gwe kyenjagala omanye nti ndi naawe era nga nkwagala ebitenkanika yakwata ekkubo n'asooka amunywegera erudda kwegamba kwandibadde ng'okumugumya amutegeeze nti tobaamu wadde okwesika tobaamu wadde okutya nze ndi naawe kama mbaya nimbaaya musajja wattu ng'atuuse wano ebirowoozo byatambula ebirowoozo mu kutambula bye birowoozo ebimuleetera okubaako byategeera n'ajjukira ate era mu kujjukira bambi kane ekyewunyisa yafuluma emmotoka nga asmilinga labika bw'ati bwe yakomanga weeka era bwe yakomangawo bw'ati mutabani we yaddukanga okujja omusiikana kyekimu ku ebyo ekyamusindikirizanga okola ssente akomewo eka asobole okulaba akamwenyu ku mutabani we lye libeera essanyu lya buli muzadde okulaba ng'omwana we musanyufu mu ngeri emu oba endala kaakati bwesyo bwe kiri eri musajja mukulu bambi yakomangawo n'azannyamu awo n'omwana we ne beeriga ne bakola biki ne banyumirwa mu mbeera yonna wabula olwaleero ng'akutte ekkubo okuva mu ddwaliro akomyewo eka mukama katonda wange ekyo kyabadde asula nti oba osanga agenda kwanirizibwa mutabani we ne mutabani we tazze kakeno yakwata ekkubo n'amuyisaawo n'amuleeta paka munda mu nju laba Rodi bw'atunula atunuza nnaku njereere atunuza nnaku njereere muntu abadde atambula ebibye nga bwe nkugambye nti mu ddwaliro yali amazeemu ebbanga olw'ensonga kirabika byonna ebyamutukako mu kaseera nga boolekera ennaku enkulu oba kye twandiyise sekukkulu era bw'atuukawo ne yawulira ennaku kubanga kyamujjukiza akaseera k'okubanga baali beetegekera sekukkulu byonna ebyamutukako mu kaseera nga beetegekera sekukkulu yasigalirako abatalina kigambo kyasobola kwogera kuba kakirabika ate obutafa essaawa zino sigala ng'akyali mulamu kino engeri gye kimunyigamu kimutokyalinga psychologically omukyala yaaliwo okumulaba bulabi yajja n'ajjayo bino erudda baali bawandiika nga bagamba nti obubinja gang violence oba tagali ezibeerawo wakati w'obubinja waliwo omwana by accidentally yakubibwa ekyasi waliwo kye bayita stray bullet gangi zaali ziri mu kulwanagana nga beekuba ebyasi ekyasi ne kigenda kiyitamu ne kikwata omwana w'obulenzi era n'afa Rodi yuno
yakwate kubo n'asembera n'ajja ebbali ky'aba asooka awuuta ka drinki wuuta akazi naye n'okunywa kwennyini awulira nga tekitambula. Omukyala amulaba bulabi kuba atamanyi ki kyamugamba. Kyaba amusaba n'amugamba help me. Omukazi n'amubuuza how ddala mu butuufu nkuyambe ntya. Nange gwolaba ndi stuck. Nandiyagadde nnyo, nandiyagadde okulaba nga nkuyamba. Nandiyagadde okola kyonna ekyetaagisa okakasa nti oyambibwa. Kagenda obudde nga bwetolodde batugamba nti tuli mu Gwakuna. Tuli mu Gwakuna leero Lwakuna mu Gwokuna ennaku z'omwezi nga nnyo ekyewuunyisa. Era aba radio nga bw'obamanyi munnange. Sooka olindeko. Kyava asaana atambuza amaaso n'amagamaga. Agenda okuza amaaso nga Rodi atudde ebbali. Yamuleka akole byonna by'ayagala kubanga kati akimanyi takyalina kyayinza kola. Kagamba yamuleka bw'aliwulira nti kati ateredde oba osanga banatambuza obulamu. Ne kati essaazi otasobola mugamba tokola kino tokola kiri tokola. Mukazi wattu ebisigale kati yabikola. Ebitambuze waka. Okwata ekkubo genda okucapa kunoonya ssente kumugulira by'ayagala oba kunywa mwenge n'amuwulira kyamugulidde. Kwegamba kannyabo ekyo kikasobola okukola ekitali ekyo munnange kanaamukolera ki? N'okwogera obwogezi kamusinikira message kamusemese kamugamba nti ondabire ku bisumuluzo byange munnaye eby'emmotoka ngenda kubeera kikeerezi ku mulimu. Lwoli agenda okuza amaaso n'alengera message. Ebiseera ebisinga yeeberera eno wansi mu garage. Message yaliddamu n'amugamba sinabiraba nno. Simu n'agisuula ettale n'adda ka drink. N'adda ka drink n'atandika kuwuuta ka drink. Kali abaali erudda ka music box katandika okuyimba. Music box we kayimba ebirowoozo byatambula. Yajjukiramu ebiseera ebikadde ng'ali ne mutabani we. Ku nsi kuno ekintu kye yali asingira ddala okwagala musaatu nga ye. Yagulawo ekisenge kya mutabani we. N'ayitawo n'ayingira munda. Baabano. Bw'atuuka mu kisenge n'atunula buli kimu kyonna nga bwe kyali mu kisenge. Gwe ky'omanya buli kye yalaba mu kisenge kyali kyennyamiza. Nga bwe nagambye nti buli kyalengera wano kimujjukiza. Kitwala ebirowoozo bye ne kimujjukiza. Bikwatagana ku mutabani we bambi. Yabeera ng'atudde awo for some time. Mukama. Waliwo ekintu Mukama kyasobola okujja ku maaso. Busobola okubeera bukya busobola okukya ku makya. Naye Mukama okujja okutwalako omwana ogenda. Si kye kyandibadde okwagala kw'omuzadde yenna. Kiruma. Kikwasisa ddala ennaku era kisonsomola. Baabano. Laba. Bambi katabani ke yakaleetanga n'akatuusa mu buliri yafubanga bw'asobola okebasanga. Byali biseera ebyo wabula kati byatuka ekiseera zaafuka memole za bulumi. Olwaleero yakwata ekkubo n'afulumako k'ebweru. Obadde tatera. Ebiseera ebisinga abeera munda.
era afulumyeko n'asalawo atulekaawo. Olwo otandikiriza oba otandika ogenda maaso n'okuba nga oguma tandika okulikavalinga mpola mpola mu ngeri emu oba endala. Kakano nga atudde wano eno ebirowoozo byaddamu ne bitambula nateera. Duli abadde munda nga memori zasinga okuba nazo za munda. Kati atuuse esira ne zitandika okuba nga agumye nga zimugumizza. Kati waafuluma ebweru ate n'ez'ebweru nazo ne zitandika. Yali yakagula akagaali kalundaganya. Ng'aguze akagaali k'omuto era bw'atyo n'amussaako n'atandika osota kalundaganya. Bw'oza oyagala kubuuka nkuyiseewo n'akwata ekkubo. Maama yali bali ng'akutte essimu era ali mu kukwata koteeti erikwata bifaananyi. Nagambye musaatu lino lirira lisanyu lye okulaba ng'omukyala musanyufu mpozi ng'ogasseeko n'omwana waabwe. Kakano baba bali wano abayaayo we bajjira nga beetwala emisinde. Abayaayo b'eggaza ng'ogasseeko ne fangoni nga beetwala emisinde. Lindako soko lindako. Kakano mbyase ebyakubaawo mwe mwali ekyase ekyavaamu kye bayita stray bullet. Ekyase ekyawaba ne kikuba mutabani we. Kyasi kyavaamu ne kikuba mutabani we. Maali Kudusi. Omukyala tasobola kikkiriza ne Rodi kennyini yakuba omulanga ogw'omwanguka. Kati olunaku olwo lukomyewo nateera n'agamba naye omanyi. Bireebi tetugenda bireka bulesi bwe tutyo. Tetugenda baleka bayineeyine batukole nga bebaagala bayite mu bagende. Bagenda kukoma kunzi olwaleero. Yafunamu endowooza. Gye bali n'asooka alongoosa buli kimu kyonna ekyali awo. Wansi eno mu garaaji. Kati omukyala akwate kuba akomawo. Wabula agenda okudda. Nga tanaba kuyingira mu nju asooka n'assa n'ekikoowe. Yakwata akagaali ka mutabani n'asooka yeebuuza kati kano soko kaleete wano erudda. Oba kati kano kakolere ki? Nina nteekateeka ki nako? Ngenda kakola ntya? Yakafuwako bulungi n'amala okafuwako bulungi. Omukyali wana ali mu kunoonya maanyi kwegamba agenda ku mulimu naye akomawo ewaka n'abanga ayingira Ghost Lane. Kati agenda okuyingira munda abadde amusaba ati oba osanga ajja kubeera mu kisenge. Atuuka mu kisenge nga taliiyo. Kuba kati essaawa zino process gy'alimu it is a psychological issue. Tosobola kumala gagigwirako ddalo. Abadde amusuubira omusanga mu kisenge kya mutabani waabwe. Nange nnumizibwa gwe nsukulooza gwe weka gwe kiruma naye nange kinnuma. N'akwateko kasama lusoma message ya mukyala w'essimu n'agiteeka ebbali. Jukira it is the easiest way of communication wakati waabwe. Through messages ku ssimu. Kali bw'atuuka ebbali agenda kukoza amaaso n'alengana ne kano kakaadi ka Detective Dennis. Yali atuuse mu yafeesi y'omukulu ng'atudde amulinda. Bali bamugambye asobola okugira nga alindiddeko awo omukulu nga bw'ajja. Nabagaye kasima kayitibwa Silent Night. Ojja kwekanga nga tufunyemu dialogues ezitaweza wadde eddakiika 10. Ninga te kasima kasufu okuzaama. So kali mulina kwasaganya nange. Bw'atuuka wano yatandika kugenda maaso n'ofotola ebifaananyi mpola mpola. Erudda waliwo nga bonogama notice board okuli amenyi b'amateeka. Ate Rodi ali mu kye bayita gang department unit. Kwasaganya bubinja. Yatandika okufotola awo ebifaananyi mpola mpola n'afotola. Kuliko ebifaananyi by'abayaaye Bayibula Kabadiya, Bakochi Clement bonna we bali awo. Kati agenda okuza amaaso kyava alengera Sobbi. Maasi agakubye ku Sobbi sebo yakulembera akabinja konna.
ono abayingira mu yafeesi olere baali bamugambye nti omukulu gyali mu yafeesi genda okuzza amaaso omukulu ayitamu agenda. Kwate kubo n'asooka akatimba erudda kaakati ono alieni skini yakulembera fangoni bebana beeyita ba fangoni kaali n'atandika obbatimba mpola mpola nagambye bonna abayinaawo bayibula kabadiya bakoki kirementi bakunga bonna n'abateekaawo mazeeko ensi n'ekitundu emirembe. Kakaino tuli mu gwakuna kyeyakola n'akwate kubo n'amaakinga Desemba nga 24 bonna baakunyigibwa. Desemba nga 24 bonna baakunyigibwa. Amaze okumaakinga amaze okutegera be yeetaaga. Wabula yakimanya nti bano okubayingiramu tekijja kwetaagisa genda ng'oli kacero oba ng'oli mafuta. Akimanyi kye baakolayo musikatisika tayagala agendeyo nga ye amaze okwetegeka ng'alabira ddala mu butuufu ayinamu ebyaddala. Kuva mu gwokuna yatandika okugenda mu maaso n'okajjuza. Yatandika okajjuza kubira ddala mu gwokuna. N'agendako ne ku YouTube n'atandika okufuna tactics endala. Tactics yeetaaga eza cross combat. Baabano. Kano ye mukazi wate yasobola kutegeera kikigenda maaso. Yagamba nti wayi bw'aba afunye ekisobola omuoccupyinga n'ataddamu kubeeramu eri embeera then it is okay kamuleke. Ye n'akwateko bwe n'ayitamu n'atambula agende. Agambye nti bw'aba asobodde okufuna kwegamba ekimuoccupyinga newankubadde tannaba tegeera kikyakola tannaba kumanya kikyakola munda eyo mu garagi. Wabula ategedde ekimu kirabika kati afunye ebimufuula busy. Bw'aba afunye ebimufuula busy then it is okay. Kume Seruganda ali mu kajjuza. Ali mu kajjuza, ali mu kapika. Kati nawe yatuuka enagwe yasika nono gwe bayita Katwaro n'agamba Katwaro njagala ofunire Subaru. Katwaro n'amugamba nyiza okuba sina Subaru nenyinawo Mustang simbi. Kati Katwaro ng'amuwa Mustang Rodi ng'atuula mu Mustang mala otuula mu Mustang agenda ogiwuliranga eworooga ewoggola eyiriitira maama nnyabo agiwulire eyiriitira kye bayite emmotoka si ntambula wabula mmotoka. Katwaro Seba amuwadde ekyuma. Katwaro amuwadde ekyuma ebyaddala amuwadde ekyuma. Najja asooka akyongereko extras. Omukyala akomawo n'akola kati takyalina nnyo stress yakubanga talina byakola. Naye ekimu stress nga biki byakola kati. Luli yali tafuddeyo ng'agamba nti waba alina byakola nga bimuyambyeko kubanga bimutwaliriza ebirowoozo it is okay. Wabula nawe it is too much. Kigenda mu myezi. Kali yeebuuza kale siganya alina byakola. Wabula biki byakola kati ekimu stress nga kwagala kumanya byakola. Naye n'asooka afuna emmotoka alina engeri gye yaginyweza n'agisiiringa agifudde ya bulletproof. Kati ate mukazi watu kino kyatandika omweraliikiriza n'agamba omusajja ali ku ki kati ate takyamulaba nako kubanga buli kimu kyonna akikolera munda eyo asula eyo asiiba eyo ezzika n'atera ddisala eyo.
agenda okwate kuba okuvayo ng'omukyala agenze. Yajja n'eno gye bayigira Shabbaawa. Tuke bali n'asooka akuba ku byasa ayagala kuyiga Shabbaawa. Mwetegefu okukola kyonna ekyetaagisa. N'akasente yali ayinamu akatonotono ate n'omukyala. N'engeri ssebo gy'amuteerateerako ndowooza amuteerateerawo obukwasaganya. Tamukwesyoninga nnyo ozaagaza ki? Yuno kati ali mu kuyiga Shabbaawa. Nabagambye tuli kayitibwa The Silent Night, vijje gy'osobola shows nga bulijjo. Kuba ebyasa awo. Kati yajja amaze okwegeza mu kikolagana Shabbaawa. Tuke bali alina gwe yasikana n'amusaba ko nate oyagala ki? N'alyoka amugirayo emmundu azitunda mu mulengo, atunda mu ghetto. Emmundu atunda mu ghetto. Yamugulisa wamu mulengo. Najje bali n'atandika okugenda maaso n'oziseetinga ebbanga nno lyetooloola. Jukira yamakinga kuva mu Gwakuna n'agamba by December ennaku z'omwezi nga 24. Bonna abaali emabega ku nsonga y'okufa kwa mutabani we bajja kuba baweddewo. Kono yakwate kubo n'atulakawo ne mukyala we bambi. Ne batulakawo bali mu ntebe n'amukwata n'amunyweza mu kifuba. Mukazi wattu maama lwakwegumya naye munnaye ennaku ebadde ekyamulimu. Ye tasobola kwerabira mwana. Agenda okuzza amaaso ng'ono bayaguma atya. Kwegamba kijja ne kimusoberamu ng'alaba Roodi alinga eyaguma. Kakano kwolwo baakwate kubo ne batambula kwe kujja nga basembera mpola mpola. Tusse bali amubuuza kiki. Ate nyina okwate kubo ngende ncapo kimanyi naawe. Ye tamwinaako buzibu. Omukyala nga afulumye yalina ssebo okuyiga n'engeri gye bakwatamu embadiya kubanga munnange bantu bayiga mulimu ne Ibula Kabadiya. Yagala amanyire ddala bwe bakwata embadiya. Bw'atyo ng'amaliriza yatwala ssebo ebbanga, yatwalira ddala ebbanga eriwererako ddala. Kati yajja asooka amala ovuga massa nga katwalo gye yamuwadde. Manye ebintu by'emmotoka ezo bwezo race cars bw'onoonyanga bunoonya katwalo. Musajja wa pokopoko akuba opepe naye nga ebiseera ebisinga bw'oba oyagala zi Subaru ezo bwezito zi Mustangs bw'onoonya katwalo. Yuno kyokka atuuka ebbali n'agikyusa. Waliwo kyawulira ekibulamu kwegamba tagivuga nga bwe yeetaaga. Ayagala abeere nga transporta bw'agivuga. Yagala abe nga asobola ogikuula. Ate olowooza wano mu ttaani mu drifting abatabasudde ettale bonna. Maama nnyabo. Kaakali n'ebbanga lyetoola tutono tugenze mu Juni. Julaayi
August, September, netwolekera mu October. Okay. Lunaku lumu yakwata waliwo kikirabu kye yajjako. Yabeera ali busukka kubo. N'asooka ssaako bulungi nnyo kikamera. Alina kikamera ekiwanvu okuzaama. Gamba kakati kansooke ndabe. Yeetaaga ofotola ebifaananyi. N'assaako. Bw'atyo n'atambuza mpola mpola n'ajja ng'aseetula mpola mpola. Agenda okuzza amaaso waliwo figa z'abatuuze yali alengera abasajja ab'enjawulo. Okay? Bali wano kiriki bali awo ka street bakeefuga, akazimbe bakeefuga konna ka street akatawuni kawo konna bakeefuga. Najanga abafunako ebifaananyi mpola mpola ajja abafunako kopi mpola mpola. Kati agenda okuzza amaaso bw'ati. Yaddamu n'alingizaamu alabe. Agenda okulengera. Ono nga ye papa. Alien Skin CEO. Okay. Bahabano. Olunaku sebo yali yalumakinga ennaku z'omwezi nga 24 Desemba. Wabeetaaga. Lwe lunaku naye lwe baamutuusaako ebikolobero. Kimutwalidde almost emyezi nga giigyo. Kaakati. Agenda ogira bwati nga ne kye yali yeetaaga okussa ku bbanga lya practicing dde ng'akikola ddala bulungi. Bulaza. Kati awulira etudde. Esobola n'okuvuluma. Mu byasi Mu byasi kebo kati okuba Shabawa kabaka. Manyi buli kintu kyonna okusobologezaako kipafectinga kikwetaagisa commitment. Lodi yawaayo obudde bwe, yawaayo akasira ke ng'ogasseko n'obulamu bwe. Okakasa nti kino akipafectinga kati kabaka. Avuga eggaali akuba Shabawa. Oyinza okulowooza abaddeko ne mmagye. Shabawa gy'akuba. Oyinza okulowooza wa Navy SEAL. Maama. Kubira ddala Shabawa. Okay. Yakwate kubo abaafu butuka stowa agenda okuzza amaaso. Waliwo omuteya yali alingira stowa kumulengera bw'ati ng'afaanana omwana we. Bambi. Yafukamira n'asooka akatuni akatu. Akakwata nako bambi. Mwana wange. Ono bebi wange. Kumbe nnyini mwana ze. Gwe ssebo oli kibabaana. Baakwatiko ne bamuggyako ne bamutwala. Kati abaali wano agenda okuzza amaaso nga waliwo ssebo Kirodi. Kino Kirodi akimanyi. Kiri kabinja k'abafango ne bayagalira ddala ossekula. N'akwate kubona. Agenda okuzza amaaso ne kabwejjumira mwennyini. Papa nga kwali. Katonda wange. Guno omukisa tagulabanga. Alien Skin wano waali. N'akwate kubo n'asooka ajjayo mu jjolo.
wabula ekyewunyisa ssebo lwali ekimulese wano kwasaganya n'abato muntu w'abaana mbu ekimulese wano kwasaganya abataata ndisoba waayo ku byo mutwaye mutwe mugende mulye mugende mwe wali teyasobola kikwasaganya olw'ensonga kasajja ssebo kayinamu abaana n'akeesonyiwa naye nga it was going to be a great opportunity bakano ku mutwe n'amaana akeetika n'akaleeta yakaleeta eno gyakolera emirimu gye yakaleeta eno gyakwasaganyiza gyatambuliza buli kimu kyonna ekikye n'asooka akasiba embadiya n'akanyweza kwate kubo n'azzaako bulungi omutwe ku mbaavu kasekudde amaana n'ayitawo n'akasumulula n'akateeka wansi nabagambye kasimba tekalina dialogues nyingi naye ng'ate tugenda kawoomerwa era tuli mu kawoomerwa onaagera okuzza amaaso nga baaba omusajja kirabika abadde abanoonyerezaako for some time kati njagala I want you to feel in virtual currencies kwegamba drugs integrations laundering omugamba kimu fuck you kono oli musiru enda kusonseka eriiso ku kyambe kati tosiriwala tuyagala kufa towoggana toyomba gwe ssebo n'akwata ekubo n'atuula n'amugamba kati ssebo ngenda kusaba fill in all the connections all the associates buli kimu kyonna ngenda kusaba kirwadi ssebo kyasalawo magezi awo kyerwaneko kakana kyesumuludde byana bijjowaaje kyagala ssebo mumaliriza ne bacoka baatika kino engeri ssebo gye kyesumuluddemu awo kyamufumita ne boyi yayiga okulwada b'ennyondo kidduka n'akikwata mugu tolina gy'olaga
kiba kigenda n'akifumita entumbwe n'akyambalira ne bayitawo paka wansi gwe ssebo tugenda kubiriga gw'osaaga tugenda kubiriga abafangoni mwefudde bafangoni kakati tugenda kubiriga tugenda leka mwongera ayi ala bintu byakubiriga kati byakubiriga wamanya ayi yamugunda soka musika namukwata omukono kayisawo n'akatomeza namana akasawuka ettali ala we kasajja gwe terera gwe ala yakaguda n'akayisawo n'akasawuka pembeni mbaavu tebinagwa saga byakumanyira tebinagwa akalase nti ssebo siri mmere kulya akamaliriza naye ssebo kiri wankwakyo naye akamaliriza naye ssebo tekafudde kakyali kalamu ninga basically waliwo information gyasingira ddala okeetaagamu n'abaako byawandiika wano mpolampola yawandiika engeri y'ebbankaluwa ennaku zino ziggwayo ennaku ziggwayo yatwala obudde bwe yatwala akaseera ke yakozesa buli kimu kyonna ama n'akwata ekkubo n'ayitawo akaseera kabadde yeetegekedde olunaku kakasembedde n'akookinga aya okay alabika akaseera kasembedde olunaku lusembedde yatwala obudde bwe yatwala akaseera ke yakozesa buli kimu kyonna bino byonna ebisinga abikola lwa mwana we yajja munda ng'alina kyanoonyaawo kakati
abali wano agenda okuzza amaaso baamukonkona naye yamukonkona n'akwata ekkubo n'ayitamu. Maliriza okuyitamu genda okuzza amaaso okulengera. Yasobodde okutegeera abasajja gye bafuutuka n'ategeera ne CEO waabwe papa waabwe agenda okuyisaayisaamu amaaso bw'ati. Bonna kiliki nga bwetambula abatambuza bizinensi buli kimu kyonna kyonna yali amaze kimusootingira. Abawamba badiiraazi abakashinga emmaali gye ziyita mu bitundu eby'enjawulo beesi zaabwe we ziri awo Makindye Fango ni weeri buli kamu konna agenda okulengera nga baamuteereddeko na buli kimu kyonna kiri ekisajja kyamana ekiwandika information yonna eyali yeetaagisa abatambuza drugs abakola rondalingi abagula ebyokulwanisa abali mu kidnapping buli kimu kyonna n'amulaga n'omulaga abasajja wajje bafubutuka buli omu gy'afubutuka buli omu gy'akasiba. Omusajja ssebo yatuta obudde bwe n'akola risaaki waawera yatwala obudde n'akola risaaki waawera n'amanya buli kimu kyonna ono yasooka ne yeewuunya. Kale abaali wano ali mmotoka agenda owulira ku radio kola nga bagamba nti adresi gye baali boogerako ng'agimanyi nti waliwo ekyali kigenda mu maaso n'akwata ekkubo n'akyusa eggaali. Mmotoka ye yateekamu ne frequency za poliisi yakyusa bukyusa ggaali n'akwata ekkubo n'ajja boogedde mabega wa Matiniziba. Waliwo ssebo abasiru baali ku Nakyala baali ku bantu nga bali mu bakuba gamba kale yagivuga n'agireeta erudda. Waliwo ssebo ekyakiremedde waggulu ku mmotoka kuba kino amanda kiri akisanze wali n'asooka akifumita n'akisalaasala olubuto. Era tekyali kyankusaidiye kyamunyigira ddala. Bano baba bali wano sse waliwo ebyabaleeterwa kale bw'amala okubireeta oli bw'amala obifuna n'abiyisaawo n'abitwala eri boosi we. Babireese ne babikanyuga wano n'abyetika n'abitwala eri boosi amulage waayi. Olowooza buno si bugalo bw'abaseeya bwaffe? Nagera okuzza amaaso nga bugalo bw'abaseeya baabwe. Bugalo bw'abaseeya naye nga kiraga nti waliwo kiriki endala ezze n'ebikola. Waliwo kiriki ezze n'ebikola. Yawulira obusungu n'aduumira abaana bagende basooke babanyige. Poliisi yakwata ekkubo n'etuuka ebbali nga oli aliko akaabakimba naye neetaaga baakapu ensonga yasajjuse edda wano. Kiringa ekiraga nti waliwo kiriki eyagudde ku basajja bano abafa ngo n'esooka ebanyiganyiga. Oli kyeyakola n'atuma abasooja bagende bakimalirize asindise abaana bagende bakikwasaganye bakimalirize. Waliwo omukyala bambi ofiisa Lori naye n'akookinga eyiye. Kati waliwo eyali abikwata live
waliwo yali abikwata live ng'abiweereza. Kubirawo teri kuwoza kusekula, kubirawo teri kuwoza kusekula. Asooka abikwata abikwata bulungi nnyo. Kooki Clement abikwata biri live. Ono abaluwa n'agera okuza amaaso papa baabi musirikale bamugamba owaayi. Waliwo ayingidde wano ne masitanga kyatukola olukola si lwakuno. Abasekula olusekula. Nama n'akwate ku najja paakinga asobole okutaasa ofiisa. Akwate ku bayingire abayingira ne bamwokya. Kubi ekyasi. Yakanda givuga ng'amukwatidde alabe. Ng'atolowooza asobola okugira mukazi watolowooza teyakutukiraawo. Agenda okuza amaaso nga ne gw'ayagala okuyamba kibe kata kyasobola kuyambibwa. Namugamba ononsonyiwa ogenda kunkereya mu nsonga zange nyina programu zange ziri scheduled. Kati gwe kaasooka enkulekaawo. N'awuliriza Kooki Clement yamukuba ebyuma simanya abadde ku zi live. Akyasituka. Gwe ssebo. Anti oli live si bwe kiri. Wasuddeko dda wakumye. Bali kuno balaba kakati yamutujja amanda. Papa agenda okuza amaaso nga kyebakola Clement. Allah. N'akwateko n'ayitawo essimu n'asooka agisooseka mu nsawo. Wabula n'alabika atandise ofunamu ekirowoozo ku ani ayinza okuba ng'akola bino. Ensonga ki? Anti papa agambye ensonga zino munnange. Bamugamba kunga twagala oyo osooka omumalirize. Bamaliriza omutemaatema. Unagera okuza amaaso ekyewunyisa n'omusajja wali bagamba bagende bamalirize. Nga Lwodise baali ku swisi zaabwe asyalimba. Yagamba si oyo omusajja we baali batugamba tumalirize. Si bw'abadde awo ku swisi zaabwe ng'asyalimba talina buzibu abalaze nti ye talina tabu. Kyokka omukulu gw'abagambye nti oyo neetaaga anyigibwe we twogerera. Yasooka n'apaakinga eggaali ye. Era bw'atyo ng'apaakinze eggaali n'assaako akananka k'akawulirize. Aba agenda. Bamutaayiza nno. Bwe sooka oveeyo naawe vaayo. Bamutwala tinka. Kakashambu tetuli baakusaaga. Wabula ne gwe batwala emisinde ssebo tatidde. Akasajja kano keeyita ki? N'asooka agisembeza mu maaso gaabwe mwennyini. Yagikyusa bino byonna yabiti yeetendeka. Bakana amanda. Yakyekula kana akabadde sides. Babika bulijjo babikozesa maalo. Ye n'ataddemu sikiiru. Kyokka akoona ayagala kuyitamu kali ne kasekula ebyasi. Omusajja abafuukidde omusajja bannange. Omusajja afuuse kibawala, omusajja afuuse ekirala. Kuba kano. Ne kayitawo ne kagwa ettali. Yagimulekera. Kunga abajja agabatuka n'asooka agigwamu. Wabula abuguddemu bw'omu kyabukola muganda wange. Kyabukola. Bugenda fa bumulojja. Kunga kiro takirabangako bukyanga bafata abantu. Olwaleero baafaseemu ono akaluba eggumba. Naye kennyini tebamuyisiza bulungi. Baasooka ne babagamba basaninge down for new orders. Katono yali ali wano.
okussya ku Lodi engeri gye yali amuweereza enteekateeka z'abatwala engeri gye batambulamu n'ebisigadde byonna. Information awulira okuva mu nsonda wano tulaba wano kati tuli wano agenda okugoberera okusiza ku information nga bwetambula nga kiraga omukulu alabika agenda kumazaamu nga agweramu ku beesi omukulu yennyini gyali agezo kibarabaramu kivugavugamu awo nga kiraga nti omukulu ayinza okuba nga agenda kumaliramu ku beesi agamba kiriya. Yasooka n'ayita abalenzi bonna n'abagaba bwe kiba kisoboka ngenda basaamusoke mukomewo eno ku beesi. Yabayita n'abagaba ngenda basaamukomewo ku beesi. Nakwata empiso n'asooka asonseka alina wano eno munnaye kabebi ka Fangoni. Yakasonseka empiso. Loli yasooka n'abaako we yeewogoma. Baana bamuyisizzaako ebyasi. Soka najja ebbali asooke yeewogomemukko. Ekifo atuusewo wayagala okuyingira naye kikyamwetaagisa osooka okwe. Soka n'opoyesaamu n'ofuna amaanyi. Aganaakwata ekkubo okuyingira munda eyo. Agenda okuzza amaaso okulengera nga ssebo message jjukira essimu yakiri yavuddeyo nakyo. Kulwa asindise message mu gurupu n'abategeeza bajje bamusibiddeyo. Kumbe Ssenkagale yajjidde Katwanga. Bale bamanyi munywanyi kumbe Ssenkagale yajjidde Katwanga. Tuka munda n'asooka asekula. Babadde baakayingira bwe bati abadde basembayo. Kati omwana ali munda. Kuba Katwanga soke ebaluka. Nabagambye tuli kabaka ayitibwa John Hu ye nannyini ka sinema ate director w'oku Ntiko. Kurusebwa papa ali ena ali mu kweyagala. Nga ky'omanya nti wansi abasa abaana kye babakola. Uli abaguddemu abeerula bweruzi. Ayitibwa Godlock. Baliwa n'awulira. Aliwo abasyalimba. Wewe yitawo Gasiya, yitawo kichukuma kikube nnyindo. Katonda wage wewe muntu omufumita ekyambe n'obulyanga kimutuddemu teri byakuwoza.
teri agenda kujjayo. N'anyweza Maloka Kashanti anywezezza. Abaali wano ssebo kunga tekyaggwa. Ssebo kimutuusaako ennyondo. Ba wewe jangu buba busaali. Yali ategedde nti bugenda kujja busaali mbaawo. Bakunga ebyasikunga tawulira. Gwe kunga ite bukunga tawulira. Yamuyita mu paka ebweru. Gwe kunga jawo baba gwe kisajja gwe kitawulira kikikyo. Ssebo kikunga kiremeddeko akubye ekisajja n'ekisajja tekiwulira. Bino byefuna nnyo bikakole. Yamu. Bekyasi ne kiyita paka eno waggulu mu mpalaata. Gasiya. Agenda okuzza amaaso okulengera nga afande yaliwo. Ofiisa yakutte kuba okujja. Mwana gwe boyi. Nayingidde mu matwale gaabwe. Akabinja kyakakozera kyakakola. Niyasooka nakakanya. Namugamba Kiriya tuli ku saidi yemu. Anti butereevu. Kamuseke ssebo kajja kakutte eno ennene. Tannabana kubaako kyakola ssebo byasi byamutula mu kifuba. Kalistere bwe kaba kakutte mbwasi tekayuuga tekatankana. Tukabaze Kiriya. Baranika okuyiya engeri gye bagenda okukabazaamu. Yeesika mpolampola n'adda muli. Muliwa? Magazini ebadde eweddemu ne kassaako endala yakava eno n'akagamba kaakati gwe nnyabo. Gwe nnyabo yeefudde ekitaggwa. Yeefudde ekyewalula kiki? Bw'afuuse ekyewalula kiki? N'asooka amussaako. Eri akakwatiddwa ekisa naye ssebo kabadde kabamaliriza. Yakakuba. Badde akakwatiddwa ekisa ng'agamba nti oba osanga. Ensonga zigwa naawe oliwa. Olinkahi ssebo olinkahi oli ludda wa?
kabaka n'avaayo yasooka mutugirawo manda nga tannaba nagisitula bali bakuba tulaba nti yambadde bulletproof bali abasajja bakuba bebyasi mu kifuba kutulisa omutwe gwe tulina babulago kati kakuba omutwe ngutulise ofande wajira n'akakuba omukono bw'akakuba omukono omwana n'akakwata akati temwinaako kiddako asooka akagwa mu bulago n'akanyiga yakagwa mu bulago n'akanyiga nawulira nga kafiiri ng'akanyiga yakanyiga n'akanyiga baliwa n'alingira ekifaananyi kya mutabani we ekifaananyi kya mutabani we n'agamba naye kantu gwe yakawulira nga obulamu bugenda mu butuufu abasajja ne bwe bagamba mbu ffe tutuga abantu tukutuga nitukutuga n'ofa abasajja batuga abantu yakatuga ssebo n'akamaliriza kakasiza munywanyi bakuyita sematalo naye bambi obulamu bwo bugenda wetwogerera musajja wattu obulamu bwo bugenda obulamu gambye wetwogerera obulamu bugenda bambi baabano nene wankubadde musaatu obulamu bugenda essaawa zino wetwogerera aliisi obulamu bugendera mu kaseera ak'essanyu kino kyakoze akikozerwa famire ye okusobola ogezaako okuba ng'awolera eggwanga ng'awolera ku lw'omwana we awolera n'olwekyo kye baakola eky'okutaataaganya emirembe gya famire ye kiba kiwedde. Good luck Taylor Michael yaleka ebbaluwa omukyala ebbaluwa yagisanga wano era bw'agisangawo n'agisomamu yagiyisaamu amaaso bambi naye ebbaluwa yali ya nnaku ekyewuunyisa ebbaluwa yali ya nnaku naye ng'akikoze ku lw'omwana waabwe nakyawulira ng'ayagala okumwenya katate ng'awulira nnaku wekati wekabadde nabagambye temugenda kasiikana mu dialogues nyingi naye mugenda kwewuunya nti ate kasiima kasufu era nga kawoma okuzaama kabadde kayitibwa The Silent Night Avijay Joseph Productions nga bulijjo ngenda ssa mukama abaakuumire tusiikane mukagenda okuddako akawuka ekikuba tulina businema nga bungi bwenna bwogera muyinza otandika okunkooya naye kwebuli tugenda kuba tubulaba mweraba abakayise The Silent Night tibaagala kutaataaganya ssaawa eno nga bakwanjulira bagezaako okulaga omulamwa gwa sinema Silent Night kakalina mu kutandika nga batugamba kabaka John Woo bannange nga batugamba bakayise The Silent Night ketwolekedde tugenda kinyonyoka yakulembedde abazanyi kayina waliwo Sseruganda gwe tutandise naye yali akwate kuba okujja nga adduka misinde kyonna ekyali kituusewo kyali tekinabategerekekwa
nga bagamba Grant Armstrong. Kakene ebyasi bivuga ne Sseruganda agenda maaso n'okudduka. Nga batugamba John Wu ye director. Yakolera businema nkweyanja seetaaga bumenya. Agenda okuzza amaaso ng'alengera baaluuni. Road kyaliko essaawa zino kwegamba ye ayise shortcut. Nga bagenda bewerekeza ebyasi. Road n'azirengera. Katonda wattu. Tuke bali n'asooka agisinsimula. Ne basooka beetwala muganda wange. Nabagambye tuli kwanjula kwa sinema. N'alyoka afuna engeri y'omutalimbwa. Yajja ebbali n'asooka abaswama. Muruka n'alyoka agituuzaako ekinanka mu maaso awo. Mulyoka nfulumamu ssenkaggali. Ekyasa ekyasooka. Loodi n'asembera. Yatuuka waali. Ssebo g'osazeewo gezeeko lemezaamu. Weeyita ki? Weeyita ki gwe ssebo abadde asazeewo okulemezaamu? Ekyasimudde okooli. Ate olowooza yaddamu okwesikasika. Eky'omukisa ekyaliwo. Era bwe batyo Road ne bajja ne bamwetika ne bamuleeta mu ddwaliro. Waliwo omukyala yakwata ekkubo n'ajja ku ddwaliro. Yajja adduka mpola mpola.
yatuuka ne babaako bye bamugamba. Yagamba tufudde bannange. Gye batandise omukwasaganyizaako. Baasobola okumuggyamu ekyasi. Bali mu kumulongoosa. Naye n'alabika alina akakwati ku mukyalo ne yali azze mu ddwaliro. Naye ng'ekyasi we kyali kikubye muganda wange. Mukazi wattu ali wano bambi. Ali ku ssaala ali kubikira Mariya. Asaba kimu asobole okudda. Linga bw'omanyi abasawo munnaye e Bulaaya. Era nga bwe twogerera ali kuko oxygeni. Genda owulira nga Lodi alabika akyassa. Kati omwami ono eyali mu ddwaliro. Labika ofiisa. Lengera. Nabagambye ka sinema kakoleddwa ayitibwa John Woo. Kikasema ndowooza ke twali tunaba kulaba mu Village Aspirations. Ono yasembera najja waali. Tandise okuba nga addirira engulu mpola mpola. Anti wuuta munnange. Era bw'atyo najja n'amulongoosaako mpola mpola. Baabano. Atandise okugattirira, atandise okugattirira. Ajja n'asituka. Bamusaba atandika okutambula mpola mpola asobole ogaininga amaanyi. Okujja ebbali. Lwakimanya. Waliwo kagajeti akaali kamuweerezeddwa. Mukyala najja waali. Kalinga katooca. Osobola kwogera ng'okataddeko awo ku nsingo osobola okwogerera. Manyi ekitegeeza ng'obadde oyogera bulungi.
Ekyasi we kyali kimukubiddwa tewaali walungi. Kugirawo ddala vocal cords ziba mulongooseze ddala. Nga batugamba tuli mu January 23. Bagenda gezaako okwongera ku muwendo gw'ebintu. Entambula y'ensimbi okuba nga tejjula nnyo. Baabano yakwase kubo najja n'omukyala ne basooka ba parking erudda. Kati aba agenda ayitaayita atandika okusoma mpola mpola. Waliwo ebintu byali atandise okulengera ebyatandika. Bali ka radio bajja bawuliriza. Motoka yajja paka erudda. Bw'etuuka wano eno keno mukazi wattu ekyandibadde ng'ekyankwe kumulaga nti munnange era nga nkwagala ebitenkanika. Yakwata ekkubo n'asooka amunywegera erudda. Nze ndi naawe kama mbaya nimbaaya. Musajja wattu ng'atuuse wano ebirowoozo byatambula. Ebirowoozo mu kutambula era bwe yakomangawo bw'ati mutabani we yaddukanga. Lye libeera essanyu lya buli muzadde. Ongeremu oba endala. Kaakati bw'ekyo bwe kiri eri musajja mukulu bambi. Ne banyumirwa mu mbeera yonna. Wabula olwaleero Mukama Katonda wange. Kyaya mukwatako n'amwoyawooya. Bajja kakeno yakwata kubo n'amwisawo n'amuleeta paka munda mu nju. Laba Roodi bw'atunula atunuza nnaku njereere. Nnaku njereere. Muntu abadde atambula ebibye. Nga bwe nkugambye nti mu ddwaliro yali amazeemu ebbanga.
kye twandiyise Ssekukkulu. Era bw'atuukawo ne yawulira ennaku. Akaseera k'okuba nga baali beetegekera Ssekukkulu. Yasigalirako abatalina na kigambo ky'asobola kwogera. Kino engeri gye kimunyigamu. Psychologically. Omukyala yaliwo okumulaba bulabi. Yajja n'ajjayo bino. Erudda baali bawandiika nga bagamba nti obubinja toro kye bayita stray bullet. Gangizi zaali ziri mu kulwanagana. Ekyasi ne kigenda kiyitamu ne kikwata omwana. Era n'afa. Lodi yuno. Yakwate kubo n'asembera n'ajja ebbali ky'abasooka awuutaka drinki. Naye n'okunywa kwennyini awulira nga tekitambula. Omukyala amulaba bulabi kuba atamanyi ki kyamugamba. Nange gwolaba ndi stuck. Nandiyagadde nnyo, nandiyagadde okulaba nga nkuyamba. Yatambula n'amuviira n'agenda. Kagenda obudde nga bwetolodde batugamba nti tuli mu Gwakuna. Omukyala yajja ebbali ali mu kweteekateeka alina by'anoonya naye tabiraba. Kyava asaana atambuza amaaso n'amagama. Agenda okuzza amaaso nga Lodi atudde ebbali. Oba osanga banatambuza obulamu. Ebitambuza ewaka. Kwegamba kanyabo ekyo kye kasobola okukola ekitali ekyo munnange kanaamukolera ki? Abakayise the silent night. Tibaagala kutaataaganya ssaawa eno nga bakwanjulira. Bagezaako okulaga omulamwa gwa sinema silent night.